Aje tugende. So short. Vale, questo bravo lì. Devo morire andare a giocare. Non che questo bravo lì. Guarda un po' ancora. Wow, speed test. H&M, Kabowa H&M, Kabowa H&M, Kabowa H&M matching. Tuli wanabada ya customer. H&M kola emugato gwaba shika with white soup bread. I mean yellow. Yellow bread. In white soup bread, the pan, so local amune burger. In a burger, look at you now. What are you minding? Kolamugati mulichika. Kolamene nguno kulinga amayembe gente. Tuna chapa, tuna pizza, tuna pancakes, tuna kebab, tuna chips and chicken, tuna croissants, tuna bulichintu. We chop you know to be now. Cake is a birthday, marble cake, cream cake. Buli chimu kyonna tuzirina wano. Pastries zonna tulina. Ojje wano emakingye, ojje Kabowa, ekimu kijja kuba kyakala. Ekyemisana, kyeggulo piraawo, saniya, byonna tubikola wano ku H&M restaurant. Emakingye ne Kabowa. Aba delivery 0751 0000 04 endala 0741 Kabowa 0741 595 921. Aitudemu. Salamu alaykum wa barakatuh. Oli bulungi. Sina tabu. Esanyu nga lya mu kiwago. Naawe bw'okirabeera. Tuli ku kyolwaleero banna. Bwana wala tukusanze. Wano emunsanze branch yaffe empya ya H&M etabi erimu matabi ga H&M restaurant. Erisangibwa e Kabowa Wamala Road opposite Vienna School. Eno branch ya
Ekabuwe waliwo lunchbox naye nagiggala nensala okukola H&M nsala kubuzabuza bawagizi bange bakasitoma baffe. Yes, obusalamu. Waalaikum salaam sir. So kakati obadde otugambe Kabowa waliwo lunchbox n'ogiggala. Kabowa waliwo lunchbox n'ogiggala kati nga saala kutaataaganya bakasitoma baffe njagala bakikole ki babeere ku kimu kigambo nti H&M. Yes. Kakati eno eva mu lunchbox eno branch empya oli brand nze okoze kiki? Brand naye kaŋŋambe si ku rebranding kubanga eba ebaawo kati kino kipya nti H&M. Ettabi lya H&M ettabi ekkulu lirima Kindi ova ku bitaala n'okkirira n'oyisa pakalasiti oddako H&M opposite Vox kitegedde kati awo wewali H&M ettabi ekkulu ate lino ettabi ettu yuno abadde kyakulu rama tusataaganya. Kati onasobola okubikwasaganya byonna olina H&M eno olina H&M eri ewalala emakindye then nobeera ne H&M egundi wali ku kooti. Munange nze bantu bagamba nti enviiri enzirugavu zezikolera enjeru nja kukowa nga maze kaddiwa ate kino lwaki nkyagala nnyo nti ate abaana tebannakula ku nnenkana ensonga lwaki nkyakola kubanga nina omulimu ogwange ng'omuyimbi ate nembera n'omulimu ogwa family. H&M restaurant kitegedde gye nafuula omulimu gwa family gw'abaana basoma naye eya family saagala kwawula nti mwana wani naye bizinesi ya family bonna n'abazzukulu nga olaba BMK group of company nga olaba Sebankyayi ebintu kati tugezaako okukola kyokubeera nga tutegekategeka kuba kati omwana muzzukulu wa Sebankyayi alinoonya omulimu wa BMK nga agenda wali wajjajjawo okole basomye netwagalira basomye. So naawe bazzukulu boyagala bajje bakole. Yes. Bizinesi emmere efuna kirala okulaba ng'ogiteeka mu buli kaseera. Kyegambye nti nga bwe ŋŋambye mu kintu kikola gezaako nga bwe ggambye nti ki bizinesi enkola ya family owulira bizinesi nga bwe nkola eya family saagala kusooka kutunuulira amagoba ge ŋŋenda kukola ki ge ŋŋenda kufunamu nina kusooka kukola kirungi nasooka kukola kuteekamu amagoba galiisanga oba ndiba nkaddiye oba ndiba ki essaawa eno okola bukozi kati nkola bukozi kwetegekera nina okutuuka mu bukadde bwange nga sisudde kasumuluzo kitegedde nga ngamba bugambi muleete nga nkyasooka muleetera ndi kuluze eyo yemeetwalako mu ddwaliro mpulira wano wannuma. Abayimbi abasinga batugamba bagamba tebafuna na budde studio zafuka studio stations tebafuna budde bufunayo side hustles. Bwe ekintu kino kiyinza kyogerako kyobufuna otya nga tetugula weekend emikolo ogisiibamu ebivulu. Kyenagambye nti nkola sesase obukadde bwange bujja okundaga nti kati nakola bulungi oba bubi tegedde kubanga kusaawa eno siri mu studio naye tugudde studio emanga ntuusizza nja bufuna ne programming azikenyinyi nze ne programming studio tenyina nakola kirala kyonna kati njala nnyo n'okubeera mu bantu njala mmanyire kino nti newendiba ngudde nsobola okubeera nga ntuula n'omuntu nkifiitinga naye obanga oli w'amaanyi nga naye newanuka waggulu eyo n'obwekkata ku gundi. Nze esobola okutambula kuva kuno paka Makindye eri ku branch endala gyeri esebo oli abantu tebalina tabu kyapatuzirya nayo ebikomando wano nkola ebintu bingi osanga nze entunda eggi lya $10 nze mbalya kantu katono kasinyimeka 100 siringi 100 eggi eryo lya 100 nsobola oddiguza oba oli hagati
Osobola okugikuzawo bw'olyagala. Nusu 10. Nalyo mba nalyo nze ndira ddala ku 10. Oyina ejje lye 10. Nkusunirako. Agineyo paswesinga advertisement. Oyina erye 10. Nsobola okusalirako. Ate kasumbusa osalako paka. Sumbusa yo wa 10. Yo tosalako. Naye okujyayo nga nkwongereddeko. Nkwongerako ebitaano n'okola ki n'oweza sumbusa ebi ya 10. Yes. So abantu ogenda kugereza abantu bange ngenda nabo mu maaso oba oli bubi kubanga mulimu ffe n'omusiraamu tulagira okuliisa. Otegedde oba oli bubi watolina teziwera jangu ndabe. Naye nga tukola ebintu bingi obiraba. Tukola sumbusa oziraba, tukola kebab oziraba, tukola chap, tukola enkoko, tukola emigaati gijo, tukola buli kimu pizi byonna half cake byonna tukola donut mandazi byonna tubikola. HM Kabowa yanjawulo etya ku ziri kweri HM endala? Sinnalabawo njawulo yaayo kubanga muceere pilawo tufumba y'omu kitegedde ate tukolera 24 mpozi ekyawukana okubeera nti delivery era okuba nti baleetera emmere ku ekyandeera oba tibakuleetedde eya wano bakuleetera yeeri naye ng'efaanagana recipe emu. Haji akatale ke okuva ku nze abakozi babakozi bannange bakusumbuye kujja kukoowa kuwandiika nakuba buli ajja aba n'ekigendererwa kye yalaba abaana abawala tulina basezaala baffe kasitoma wuli akime lya 10 kakati tubaayo n'abaana abawala abalina ebigendererwa byabwe abamu bali mu transit abalala banoonya basajja ekitegedde buli omu bajja nga alina ekigendererwa naye abo abatuufu tubawo bafuna ate bw'omufuna naye ne bamupaaliza ne bannange tutawaana tusaasi tulina basezaala baffe wano manya batabani baffe ani ano twafuuka bako nze sezaala w'abarestaurant y'Ekabowa. Ofuna abasajja mu kaseera naye tebambala makanzu banjoga abavubuka abo tebategeera. So kakati bannaye mujje mutwagire bambi tuli wano tusangibwa ku Omara Road emakingi okuva ku bitala ng'odda ewa ani agidukanya na maneja waali ate tumanyi Rama oba bano bakozi ono Rama ne Rayani bagezezaako balaga ebintu nga bitambula nti okusoma weekuli naye n'ebikolwa bibeerewo tutegeera kati nze ndi ku kikolwa bagamba nti mwe bimusoma bye nnina nze nina ssente zange ate nze mbaweerera nti okulaga nti wano tujja ekikulu ekikuweerera toyinza okukiyisaamu amaaso era nawe nakiyiga buyizi bakikola bati so abazadde mwenna abaana oleme basomesa mubasomesa yes kirungi naye mbalaga ekyokukola mubazeeko mu field muve mu theory mudde mu practicals kitegeedde omwana mulage ekyokukola omugambi kasitoma bamusabe bati kati naye wano ono jangu gwe kati ono ajo tugenda mugendako ono ya ice cream ajje naye ono ya ice cream Roma omuvuzi waffe ayoyo ice cream kati ate oli omukulu jangu se akati ona asobola abakozi yabeera nabo asobola okubawayo katiifu k'abakozi yo mubuuzi abakozi ebyabakozi bibiri bitya ebibuuzi ebyabakozi kozi kiyali badde omukozi omulungi Igina bulungi just omu namuko some complications naye byatukola bulungi tukwatagana aye nekyala tulina service ennungi everything runs perfectly the speed tulina speed Zubao wakapola order tukwanguako unlike other restaurants there is that delay but for us to try our best so we can meet that speed and also the customers needs. Kubeera nga benjoyinga ssente z'abazadde tipu zafunye mu kuyimba eyo mu bivulu
lwaki ekintu mukyenyigiramu tata abateekako akazito n'abagambo waliwo ensonga. Well, in the beginning it was like that. In the beginning, we charged because twice to manage to call not to money just so like we're wasting our time. But when we go to realize on the way that it's beneficial, because wanga money to call, no wanga also like you know how to survive outside, you know how reality is. Because we too from to money to call to money. Enough to call a business, so surviving, so like develop our families. Yeah, we can handle the world in a better way. Okay, lastly, you're again. This is like a real deco. You're so beyond Sweetie. Deco. Yeah, but then he's a good teacher. Actually, yeah, there's no sugar coated. He gives it to you raw, and you have to chew on it the way it is. Yeah. So, kati ekitali era shemugami mugamba okusoma musome naye ate nokukola ki mukole tukole. Amina. Tuyanze nnyo Haji. Tugende tukole akarama munda ndowooza. Amajiko awo yavuya amajiko gabadde wano leeta amajiko. Kaji tugende.